njagala okutuusa okusaasira eri abantu be bayokyezza nga mugamba nti ADF. Nabagambye yesterday nti Museveni yagambye ab'ADF e Congo baavuddeyo, ab'ADF nti Congo baavuddeyo ne bayingira Uganda. Ne bagamba ekyo kiina kye kitegeeza. Era abategedde kye kitegeeza mu kirabye kati bakugambye abazungu baabokyezza babakubye amasasi n'emmotoka yaabwe ne bajoosa, batuwa guide nawo ne babatta. So that is Museveni ADF at work. Nchiddamu, that is Museveni ADF at work. Kubanga yakugambye ADF yakyusiza Golo Post, yadduseko Katone Congo nekomawo Uganda. Naye mujjukire sente nyingi bangamba wa biliyoni mmeka babitaano ze bayisa okulwanyisa ADF. Kati ADF ekulaze eyingidde Uganda. So kyembasaba temubeera nnyo mu crowded places. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyabalambuzi ababiri abafiiridde mu Queen Elizabeth National Park. Kwabaddeko mu South Africa, kwabaddeko owa UK, kwoteeka ne tour guide Munnayuganda eyabadde avuga abantu abo okubatwala obbalambuza ebifo ebyo. Kino kireese obunkenke mu Bannayuganda bonna okutwalira wamu nga beebuuza nti olaba bino bitandise okutuuka ku bagwira abajja mu ggwanga okulambula obulambuzi nga si bannansi. Ate olwo ffe bannansi ababeera mu 24/7 tugenda kubeera tutya? Olaba omuntu azzeemu obuzze ennaku alema okuweebwa obukuumi obumatiza. Ate olwo ffe abawangalira mu ggwanga nga mutukolera buli kimu ekyaffe. Kyeraliikiriza nno n'abantu abandize okulambula mu ggwanga Uganda kibaleetedde akatengo. Abasiga nsimbi abadde basuubira okujja mu ggwanga Uganda basigemu ensimbi mu bizinesi ez'enjawulo kibaleetedde akatengo. Ebintu nga bino tebirema kugoba abasiga nsimbi abali balowooza okujja mu ggwanga erya Uganda bateekemu ensimbi zaabwe bwe bagenda babigattagatta. Tujjukira bulungi nti muno mwabaddemu mu South Africa ku baafudde. Kyokka nga n'ennyonyi eyaleeta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okumujja South Africa eya Rwanda Air yali atuuka ku kisaawe nti ennyonyi eyo yalimu abalambuzi ab'enjawulo. Balaba ekyagwa ku kisaawe Entebbe okuwamba His Excellency nga yakatuuka ku kisaawe n'abuzibwawo. Bino birekawo Bannayuganda. Abantu abo bagattagatta ebintu ebyo tebalema kwennyamira. Omuntu abadde alowooza okuleeta ensimbi ze mu ggwanga Uganda azisigemu kireka kimweraliikirizza. Kakati twebuuze nti eggwanga Uganda livuga lidda mu maaso oba livuga livansi? Bibuuzo ku bakulembera eggwanga lino. Naye bwe bateetereza bo bavaayo balumiriza nti ADF yekola ebintu bino, kubanga gye buvuddeko babadde bakalangirira nti ADF yavuddeyo Congo n'eddamu okuyingira Uganda. Naye nga tetwerabira amabega ku Mwai Museveni yennyini yavaayo n'agamba nti ADF bagifufuggazza era babadde basigaddewo abantu 3 bokka baddukidde embibira by'e Congo. Kyokka ng'agamba nti UPDF bakyali e Congo bagenda kufeffetta abantu abo babamalewo. Twebuuza nti abantu 3 abasigalawo bwe bali mu kutulugunya eggwanga Uganda okutuuka ku ekyo be batuuse n'okkuba abalambuzi abazze mu ggwanga Uganda. Security ya Uganda nga baba baginafuyizza nnyo. Ebyo byonna bireetawo insecurity mu ggwanga Uganda. Omuntu abadde asuubira okujja mu ggwanga Uganda okuteekamu ensimbi kiba kimumalamu amaanyi. Bannayuganda abawangaalira wano bennyininyini kibateeka ku bunkenke nga beeraliikirivu nti olaba omuntu azze obuzzi mu ggwanga okumalamu ennaku obunaku tasobola kuweebwa bukuumi bumatiza. Ate olwo weebuuze ffe abaliwangaaliramu tubeera ku ki? Ndezi bye mukola naye nga nze nkwebaza weebale kugenda kamuutya neweetonda, naye be consistent to the struggle twali tukumanyidde Ssegirinya. Beera mwana mulungi, komaweeka wholeheartedly. Bino ebyokukomawo olw'okuba wategedde Latifu alabika akomyewo ayagala ekifo ekyo nga kyekyakukomezaawo. Abasajja bwe wakomyemu bagezi. Abo abasajja bagezi Flavia oli otya bebe wange. Abo abasajja wabalabye nti olaga nga abakusonyiye
they are going to watch you step by step. Abo balewusi bagezi, abawaliswa mufumbira basajja bagezi, bakyagulanye basajja bagezi ba Joel. Mukama yatuyamba tuyina abavubuka bagezi. So bw'okola bw'oti baba bamanyi ky'otegeeza. Bw'okola bw'oti n'owekwasa ku ttama bamanyi ky'otegeeza. So bw'oba oyagala obategeeza obakakasa nti bagezi babuuze mu Birunde Katongole Julius. Bagezi abo. So fwe bw'okola ebirungi we shall appreciate you. Once you meander around nga tukwana bakusabula. Nga bakusabula. Eric Sematimba, mukama wangu oli otya. Oyo nno nfanfi wa Honorable Kakembo Moses. Bw'oba oyagala okulaba olutalo gweyogera ekintu kyonna. Kakembo Moses ne bwakola ki? Naye kati okulonda luli Sematimba. Kakembo twalonda obukiiko bw'abavuka n'akwekalirista ya Nuupu. This time yabadde ekirungi ekamwokya namulabye. Twagala bachairpersoni ba Nuupu nga si baddipi, twagala ba Nuupu. Kati entebe tugenda gitunuulira anxious. Entebe tugenda gitunuulira. Kakembo Moses agenda kwendosinga bachairmani ba Nuupu oba agenda teekawo baddipi. Kubanga nze olutalo lwange olwaluli Kakembo Moses we lwatandikira, twabaga kulonda bukiiko bw'abavubuka. Kakembo n'akweka register ya Nuupu n'alondesa abavubuka ba DP. Nze nali wa DP. Kakembo Moses okimanyi nnyo. Ne mukama wange bwe yaŋŋamba ebisoko biteeka ku bbali byonna neyambulaho olusamuli. Kyeyune yasine agambye Nusufu ogamba oti amadde ngamba Ssegirinya nti munange musanyukiddeko komawo okwetonda, naye abasajja be yazzemu bagezi. Jjukira ng'omanyi gwe genda oddemu olabe speech ya Bobi Wine lwe yali California. Yali mwegendereza nnyo ng'ayogera ebintu bye, naye yali akuba ku mutu bw'ati nkimwenda. So tewali akulinako buzibu Ssegirinya, just weetereze odde mu layini abantu we baali bakumanyi. Kazibe Basiru bwe yatandika okutagala bw'ati. Osegera bwe yatandika okutagala bw'ati ensi yamulabirawo. So mbadde ngamba nti banange mwabalimu oluntu lwa DP ng'oli wa DP emisana ekirolo oyagala obe wa Nuupu, twagala ba chairman ba National Unity Platform bokka. Era nabagambye bannaye mujje mwesimbewo abalina obusobozi, naye sirabayo omuntu ng'oli kansala ate ng'oyagala kuvuganya. Waliwo agaye Mbusegi wa FDC. Simanyi oba wa FDC naye yamanyi. Naye nze kyemubuuliridde yetereze bwetereza. Eno ewaffe social media erina balooya, erina baseesa, erina bakooti bailiifu, erina buli kika, ate erina n'abateeka kalabba. So nga Bobi Wine tannakuteeka kalabba kuba yasooka n'akuleka embwa ne zikulya. Kati embwa bwe zimala okutaganjula n'akukomawo n'akuyita. Kakati weetereze, komawo omulayini abantu we baali bakumanyidde era we bakwaga. Ssegirinya wateekangayo butesi post ku Facebook n'olaba enziruka gy'edduka. Kati weebuuze lwaki obuntu bwo tebukyatambula. Hassan Kajoba ogamba otya? Lwaki ebintu bwe tebikyatambula? Ti abantu bakukubamu ebituli. Nze ntanda gye nkusuubulira wakomyewo. Mukama wange Alozias Matovu Joy taata, nkwagala nnyo. I salute you. Banange omusajja ono mwagala nnyo. Twalinga e Masaka, abaana b'e Kalangala nga babaleeta mu kkooti e Masaka.
Aloysius Matovu Joy ng'ajja taata n'atuulaawo bambi ng'azze okulaba abaana engeri gye babatta. I salute you. Simanyi njagala gye nkwagala naye gwe manya kamange Aloysius Matovu Joy tumisinga emizannyo gyo naye bw'ojjompaayo ku buzannyo ku mizannyo egyo gye mwazannyanga edda nenyongera n'endabako kuba girabika gyalingamu okuyigiriza gyalingamu amakulu mangi. N'ekirala muzisale kati gye emizannyo gyammwe egy'edda mugisale bagiteeke ku CD, mugiteeke ku flash, mugiteeke ku ki, mugibondifying kubanga edda gyabanga Dorinda Sunset agambye nze ng'ompitako biisi mukama wange nsonyiwa. Ogambye Dorinda Sunset, how are you? Anti amanya mweyita lwaki mukweka amanya? Katumba Arthur ogamba otya? So mbadde bagamba nti omusajja ono bambi Aloysius Matovu Joy ku myaka gye naye olaba nga struggle agiteekamu ebisoko n'awandiika poems n'akola buli kimu. Joy bakutumidde naye nze nkwagala mu basajja abangi nkwewuunya naye Mukama Katonda akongera akuwa obulamu, akongera akuwa amagezi, akongera akuwa platforms ezongera okusomesa abantu bamanye. N'omulala mulaba Mmengo eyo omulala yazannyanga emizannyo, waliwo omusajja omulala mulaba Mmengo eyo naye yazannyanga emizannyo ate nga muyimbi naye mulabira ddala kubanga njukira lubuya twaliko mu kamere n'agamba nze okwagira Museveni afazali nfa. Ningamba wow. Njagala okwebaza palamenti ya Uganda naddala abafu opposition mutandise okukola bye twagala mukole. Singa mwabikola ne luli ng'abaana abo bakabakwata ne bibeera consistent singa baabatadde. Parliament muziyiwe. Saagala mu kikolo kino kubanga tuli mu kaseera akaleeta loopu omupya. Muyinza okuba mukola bino tula climax kubanga towards November and December tugenda kuba tufunye loopu omulala. So kansuubire temukola bino baali bamwita Alex Mukulu n'oyo omulaba omusajja naye wa opposition nnyo wa struggle yagamba nze okulonda Museveni afazali newe obutwa n'enfa. Nengamba wow ne mugata kwa Aloysius Matovu Joy. I salute you guys, thank you so much. Era simanyi we nakusanga nina enkoko yo Aloysius njagala kugulirayo enkoko eŋŋanda eri obuteka supu. Ate mukyala wo nali mulaba nga naye mukyala w'amaanyi nnyo ate nga akwagala nnyo yebale kulabirira n'abaana webale kufuna mukyala mugumu ng'oyo. Mukama abawangaza. Mbadde mbagamba nti bamemba Parliament mutandise okuluma naye singa zino activities nabagamba mu Parliament wali bye mugenda kwogera by'amagezi kigavumenti kye mukoleramu ekya dictator kya busiru nnyo Museveni okujjako abazze kuyisa buyisa bintu bye. So kiki twagala nti Parliament mugifuule ekyokulwanisa muziyiwe buli lwe mujja bwe baganda kati nakirabye kijja matama ndowooza wakiwuliddemu gwe baayanga okuzannya akatambi k'obusiru busimanyi baakusoozezza naye bwe baasabye akatambi aka kidnaps walabye eyabadde alina okukazanya yadduse, eyabadde alina okuzanya akatambi yadduse. Nemwekubisa simanyi nemuwanika emikono. Imagine aka abduction mwanisa emikono nemusinga nga mwe banja abatawagira bakalage wabula ak'okusooza kinyamatama ko mwawanika emikono nti ko bakazanye. Tumbaavu. Singa bino bi ADF bya Museveni
bigera nga abaffe ba boycottinze bafulumye ne bakikuba ki parliament ekyo kyonna ne kisaanawo nammwe ne musaaniramu. Oyinza okunga nti akatambi ak'okusooza ko mwayanguye bakalage, wabula akatambi akalaga engeri gye babadde bawambamu abaana, gye babadde babattamu, gye babatosyalingamu, mbuko temwagala kalaga. Kale kyewuunyisa omukongozi wa Bobi Wine oli otya? Kyewuunyisa n'ensaba zino bi ADF bya Museveni nga bizungazunga nga bivudde eri mu Elizabeth National Park gye nalabye bitaayayiza bino bi ADF bya Museveni. Kwa nabirayo byakyeza abazungu ne bitta n'abantu bafaamu bagayidi ne yabadde avuga emmotoka. Ne singa bizungirako nga bamemba parliament baffe ab'opposition baboycottinze ne bafuluma ne bijikuba nesaanawo weppu mwenna ne musiririramu. Temulina kye mutugasa, temulina kye mugasa ggwanga, temulina kye mutwongerako, temulina. So kyenjagala mubeere consistent. Buli lwe baleeta yo parliament ugifuule kati battlefield mpaka abaana babatadde mpaka bebawamba nga baproducinze mu court oba mutuwe emirambo gyaffe. Njagala mukimaintaininge, saagala kikome, muyingire nga mufulontinga ku gundi. Bwe munaazira ne mugaa temuddayo, no, njagala bwe muyingira nga mukireeta bwebaga nti mufulume nga abalala bafuluma mpaka ennaku 3 we zinaggwako nga abalala bakomawo. Yes, tugenda kuzoganya. Njagala mudde mufune momentum eyo awo MPs nga yakuzoganya. Tugenda bazoganya kubanga tewakyali kyamagezi kyetugenda kwogera mu parliament, kyemugenda ku implementinga tekyali kyamagezi. Njagala okutuusa okusaasira eri abantu be bayokyezza nga mugamba nti ADF. Nabagambye yesterday nti Museveni yagambye ab'ADF Congo baavuddeyo, ab'ADF nti Congo baavuddeyo ne bayingira Uganda. Ne bagamba ekyo kiina kye kitegeeza, era abategedde kye kitegeeza mu kirabye. Kati bakugambye abazungu babookyezza, mbu babakubye amasasi n'emmotoka yaabwe ne bajoosa, batuwa guide nawo ne babatta. So that is Museveni ADF at work. Nkiddamu, that is Museveni ADF at work. Kubanga yakugambye ADF yakyusiza Golo Post, yadduseko Katone Congo nekomawo Uganda. Naye mujjukire sente nyingi bangamba wa biliyoni mmeka ba 5 ze bayisa okulwanyisa ADF. Kati ADF ekulaze eyingidde Uganda. So kyembasaba temubeera nnyo mu crowded places. Crowded places Museveni essaawa yonna akyasobola oziboominga nga yeenimbise mu ADF we, akyasobola oziboominga. Keyaga nti ADF ekomyewo Uganda, musuubire kubanga n'omusajja talina kyafiirwa. Mujjukira nga akubye abantu abaali bagenza okulaba omupiira e Lugogo, mujjukira ne babakubamu bomu, naye nga Kayihura yali under control ya buli kimu. Yagambako ne Bebe Cool ayanguwa performinge kubanga waliwo ekigenda ogenda mu maaso. Bebe Cool n'amubuuza kiki ekyo. So kitalo nnyo abantu baffe okubeera nga bafiira mu bintu by'ekisiru ng'ebyo olw'okuba Museveni alina message gy'ayagala oyisaawo. Museveni oba oyagala mundu, oba oyagala ki, oba oyagala creatinga insurgent. Nze neewuunya banalisti abazungu abatalaba nti Museveni yatega bomu.
nti Museveni yatta abantu. Museveni nabadde ndaba kakiripu kagasumba nti Museveni toyagala kuva ku bukulembeze kubanga oluva mu bukulembeze ogenda mu ICC. Neera ICC ojja gigendamu even if ng'olemedde ku bukulembeze. Gwe continue killing yongero te naye ensi kati weeri Museveni byoso wolowoleza yavaawo dda. Buli kyokola bakiraba. Twagala okusasira abantu abafiiridde mu Queen Elizabeth National Park kibi nnyo, kibi.